Apostle Mitala yakatusomesa ennaku ezo mu Lushuwe. Yatuga nti Daudi ejjenja ddyo yali fulumya. Apostle Alex Mitala. Naye naye tamanyi lyakuba litya wakati. Mumuwana nnyo singa yalina target emu lwaki yalonda amayinja 5. Ziriza ali agadi no bwate likutte. Ngankanyo gechi naye ne lyakwata naye ali mfula gamba nti singa nalimwe nantendereza Mukama nga bakazi bamuyimba nti aseka 10 Saulo 10. So akayimba ako ekitibwa kidde eri Katonda manyi akabuzo omanyi nti wano ku TV otudde banji nyo bagala babenga be batuddewo omanyi akugamba akayimba kakankwera makulu manyi nga yanyimusa yaso mukono gwe nze nanyimusa kyenva mwagale nnyo kane yongerenga okumwagale nnyo bwe ndituuka eyo mu nsi gy'abeera nimutendereza Yesu bwe ndimulaba ndigwa mu maaso ge ndimute kwegamba okuddamu ebibuuzo byo ekitiibwa kidde eri Mukama manyi nga ye yanyimusa